lunaku lwa kitiibwa ndowooza kubeera kuzza muzigo mu mpisa y'Abaganda. Waliwo mutabani wange Honorable Edmund Ariko okuva Soroti. You're most welcome. Ayalema Noi Noi. Owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, tetuzze wano kumwebalizaako olw'okubanga yeddira Ngabi, kubanga mutabani wa Vincent Nsamba. Tetuzze kwebaza kubanga muzzukulu wa Kisekwa oba nti muzzukulu wa Muyise, nti ava ewa Kalanda Eddimu, nti oba ava Buwanda. Tuzze kumwebalizaako kubanga Bataka tulina ensonga. Ensonga yaffe etegeerekeka. Katonda n'akusitula, n'akujja e Nakawanga, n'akuyisamu ebyo byonna, n'akufuula omuntu ow'enkizo era ow'ettutumu mu ggwanga, mu mulembe ogufaanana bwe guti, n'osobola okuseeyeeya n'okulembera banno ku mulembe ogulimu okuwamba, ogulimu okunyaga, ogulimu effutwa, effubitizi, n'ovaayo mu kitiibwa. Omuyimbi Pastor Bugembe yayimba n'agamba nti Mukama natandika bulungi, nyamba mmalirize bulungi. Natandika naawe, nyamba mmalirize naawe. Ebisoomooza bibaddewo era bibadde bingi ddala mu bulamu bw'Owekitiibwa Mpuuga. Nga tuli balenzi bato, twakyalira omusajja omu omukulu n'amubuuza nti kozi gwe kitawe wasomera wa? Twavaayo takizzeemu. N'amugamba Mukama wange, singa gwe wasomera gye nasomera wandibadde Luka yange oyo Kyagonja. Ne tuseka nnyo, naye nga nkuze nayongera okwefumiitiriza ku makulu g'ekigambo ekyo. Bayibuli etuyigiriza nti Mukama si nze naye ggwe. Abadde Katonda we, n'olwekyo tubadde tusaanidde okwebaza. Namanya era nasisinkana Owekitiibwa Mpuuga nga kiro tezinnawera. Ennaku zaali 27 gwali gwa 1997. Obudde bwali buzibiridde. Abavubuka abankobazambogo balina enkola ey'okwaniriza bannaabwe ababa bayingidde mu ttendekero ekkulu ery'e Makerere mwe bebaaniriza mwe mwalinze. Oluvannyuma nasoomusibwa okubeera ssentebe wa Nkobazambogo mu Yunivasite y'e Makerere. Owekitiibwa Mpuuga n'asoomusibwa okubeera omukiise waffe mu lukiiko olukulu olwa Buganda. Nga tannaba kufuulibwa minisita wa Kabaka ow'ensonga z'abavubuka, mu kiseera ekyo temwali mu kwesanyusaamu na kwewummuza. Owekitiibwa ndowooza kaakati Ssaalongoserwanga minisitule yagenda ogifunanga nsava erimu okwewummuza n'okwesanyusa. Mpuuga n'akulembera naye n'akuŋŋaanya abavubuka ba Buganda bangi okuva mu misoso gya Buganda ne Uganda. Era abalenzi be yalera abamu kati baminisita ba Kabaka, abamu bammemba ba lukiiko, abalala bammemba ba Parliament. Olw'embeera abamu tebasobodde kubeera wano. Njagala mu kiseera kino ng'omubaka ate era omukulembeze nga nze ndi wa National Unity Platform mbabuulire nti muve ku lugambo olw'abo abawaayiriza ekibiina kyaffe nti kibadde kigamba abantu nti tebajja, nti kubanga bwe banajja tebajja bawa kaadi. Nze tebaakiŋŋambye oba tekiŋŋambika oba baakigambye bansinga bumpi, simanyi. Bwe kiba nga kituufu, kya bukuusa era kya bwewussa omuntu okugamba nti tojja kuyimirira na mukwano gwo mu biseera eby'okwebaza
nga weekwasa tebajja kumpa kaadi. There must be life beyond ticketing. Wateekwa okubaayo obulamu oluvannyuma lw'ebyo bye tutwala ng'ebikulu ate nga si bikulu. Kale nno bwe kiba nga kibaddeyo, nze neebaza abatankubidde essimu kuŋŋamba nti nno sijja kubanga tebajja kumpa kaadi. Neesunga era nkola nnyo kaadi yange okugifuna n'ogisigaza kubanga nsaanidde. Waliwo ebigambo ebyawandiikibwa abatusinga okumanya nga bagamba nti bo ba philosophers. Marcus Aurelius Cicero yagamba, gratitude is not only the greatest of virtues but the parent of all. Okusiima si kye kisinga obusinzi ebirala eby'amakulu naye ye nnakazadde waabyo. Mu ngeri eyo tuyimirira wano okukkiriza nga twatula era nga tusiima obuweereza bwa muganda waffe, okufuba kwe, amagezi n'okwewaayo eri obuweereza eri omwana w'omuntu n'ensi yaffe bye tukkiriza ffe abamu nti bibadde ensonga nnene mu kukyusa ebyobufuzi by'eggwanga lino. Ebyo bye tukkererezaamu. Omuwandiisi omu yagamba nti mu mbeera y'ebyobuweereza n'obufuzi, the brightest stars shine brightest. Emunyenye zisinga okwaka era ze zisinga okwaka. N'agamba nti naye kino oli mukiviirako enge, obukyayi, oluusi n'obutakutegeera n'obutakwagala. Engero eza Sulemaani, olugero olw'13 olunyiriri olwokuna mulimu ebigambo ebigamba bwe biti. Engero 13 olunyiriri olwokuna n'olwokutaano nti emmeeme y'omugayaavu yeegomba n'eteba na kintu, naye emmeeme y'abanyiikivu eneegejjanga. Omuntu omutuukirivu akyawa obulimba, naye omuntu omubi mugwagwa era akwatibwa ensonyi. Ebyo ebigambo byawandiikibwa mu ngero za Sulemaani. Twebaza nnyo ow'ekitiibwa Nsamba Mpuuga Mathias olw'okulafuubana ebbanga lyonna ng'akozesa amagezi n'okumanya Katonda bye yamuwa ebigaggawaza abamwagala era n'abo abamutya. Thomas Jefferson yagamba ebigambo bino nti honesty is the first chapter in the book of wisdom. Nti obwesimbu y'essuula esooka mu kitabo ky'amagezi. Matiya atulaze nti ebyo bimuyambye nnyo okuvvuunuka amazzi n'ennyanja entabangufu ng'aweereza omuntu n'obumalirivu awamu n'okwewaayo. Era tulowooza nti ebyo bye bimuyambye okusituka n'abeera omukulembeze ow'embavu ate alabirwako abo abalala, even in times of adversity and unwarranted animosity. He stood firm in the face of intended destruction. Tukwebaza era tukuyozaayoza. Tibibadde byangu. Danieli yawandiika mu ssuula y'omukaaga olunyiriri olw'22 nti Katonda wange yaweereza malayika oyo n'asirisa era naggala emimwa gy'empologoma ne gitasobola kundya wadde okuntuusaako obulabe kubanga yanzuula nga siriiko nsonga. Bayibuli ey'oluzungu egamba I was found innocent. Buga ayise byayiseemu wakati mu kusoomozebwa
kamba wiibi okulabirako yafuuka omukulembeze w'oludda olutegeerera gavumenti mu kiseera ng'abantu bangi bawambiddwa, abalala nga battiddwa, abalala nga babuziddwawo, n'okutuusa kati tetumanyi gye bali. Abaafa tusaba emyoyo gyabwe Katonda gye yagitwala agiramuze kisa. Abakyabuze tusaba ababi abaababuza babakomyewo, kubanga baabalanga bwemage tebaliiko nsonga. Tusaba Katonda mbuga aleke kugattibwa kwabo abalangibwa obwemage. Omuwandiisi Aristotle yagamba ebigambo bino nti abantu ab'okumanya ogwa waggulu bafaayo nnyo ku by'amazima okusinga ebyogerwa. Bafaayo ku by'amazima n'ebyo eby'obwenkanya era ebituufu. Pawulo omutume omutukuvu atuyigiriza mu bbaluwa gye yawandiikira baganda ba Bedi Bwanika Abagalatiya essula ey'omukaaga olw'omwenda nti tetweraliikirira kubanga obulungi bubeerera era tuli bukungulamu mu kiseera ekituufu. Mpuuga ayita mu byayitamu era abamu tetwandizze wano singa yatuswaza. Nze bwe baamuvuma okwambala essuuti saamufaako saamuwolereza kuba kyali kituufu. Bwe baamuvuma olw'okwogera Olungereza era saamulwanirira kubanga baali tebamulanga bwemage. Naye tuzze wano kubanga tulowooza nti omusajja wa Katonda oyo taliiko nsonga. John Stuart Mills nga naye mumanyi mu by'obufuzi yayogera ku kye yayita mu kitabo kye bayita Advocacy for Liberty and Individual Rights. Yagamba the worth of a state is in the long run the worth of the individuals composing it. Nti bw'oba oyagala okutegeera obuzito n'omuwendo obw'ensi olabira kwabo abagikola era abagifuula ensi. Matthias is a immeasurable worth that enhances the value of our party and state. Is not the kind of thing you need to advocate about. Obukulu bwa Mpuuga mu mirimu gye tukola era egyo egitwala emiramwa gye tukkiririzaamu mu maaso si gya kwogerera ng'atwala erimbe gy'ebbi, wabula gyeyogerera mu abo abaliwo abalijja nga bafaayo okumanya n'okusoma ebyafaayo ebyo ebyatuteekerwateekerwa abaatusooka. N'olwekyo tuli wano okwebaza Katonda kubanga tulina ensonga. Winston Churchill yagamba ebigambo bino: success is not final, failure is not fatal, it's the courage to continue that counts. Obuwanguzi si kyekyenkomeredde era okulemererwa si kyekyobulabe ekisembayo, wabula okusalawo oba n'amaanyi g'okozesa ne weeyongerayo y'ensonga enkulu. Treat each setback as a stepping stone. Buli ekikusomoza kitwale ng'ejjinja kw'olinnya okweyongerayo. Each criticism as a challenge to rise higher, and each moment of doubt as a call to reaffirm your commitment to the greater good of humanity. Omuwandiisi omulala Friedrich Nietzsche mu Faransa yawandiika, he who has why to live can bear almost anyhow. Omuntu yenna alina ensonga okubeerawo asobola okwetikka obuzito bwonna, si nsonga buzze butya. Mpuuga obuweereza bwe olwaleero n'emirembe egigenda okujja bukyetaagisa nnyo olw'emiramwa gye tuyimiriddeko.
obukulembeze. Leadership, true leadership, is not about avoiding criticism or conflict, but rather standing firm in one's convictions, working tirelessly for the common good. Obukulembeze si kubulwawo bikusoomoza oba si butajoogebwa n'okuvumibwa abo abandi badde bajoogebwa, wabula kwe kwewaayo n'oyimirira ku ebyo by'okkiririzaamu olw'obulungi bw'abalala. Mahatma Gandhi we yagambira, be the change you want to see in the world. Ebyokukyusa wano bingi ate bingi ddala, naye bw'olowooza nti nno bijja kukyuka byokka nga gwe totaddeemu mukwano gwange otawaanira bwereere. Olwekyo nkoowoola abalinga Mpuuga n'abafaananako nga nze n'abo abatusingako, muleke kutuula mu katebe nga mulowooza nti ensi egenda kukyuka olw'ebirowoozo byammwe bye mulina bye mwebakidde n'ebyo bye muteeka ku ssimu ku mitimbagano, oba oli awo n'ogenda okukoowoola emizimu n'emmandwa. Ensi ejja kukyuka nga ffenna tusitukiramu. N'olwekyo mbakoowoola obutajja maaso ku nsonga enkulu ezituluma. Baŋŋamba oba baali banneeba nti empologoma zimanyi okulya obugabi, naye bw'eba eneerya akagabi ne bwe bubeera obugabi 7 erondamu kamu n'egambaako kyekyeggulo kyange. Nze nasalawo nalonda ekyeggulo kyenja okulya. Omusajja oyo atudde entebe Jjajja Gunde simuggyako maaso kudda ku birala kubanga si bikulu. N'olwekyo mbakoowoola temujja maaso ku nsonga eyo. Waliwo ebijja okututaataaganya n'abajja okututaataaganya, abamu nga bagenderedde, abalala nga tebagenderedde naye nga tebamanyi, ate abalala nga tebafaayo. Anansika empale yenna okunzija ku lutalo olufaanana bwe lutyo nja gimulekera, ne bwe kinaaba kitegeeza genda nga sigenze nayo, naye mmala okuggusa ensonga eyo ndyoke enkomewo, abalala nja basanga. Pawulo omutume omutukuvu mu bbaluwa gye yabandiikira Abafiripi olunyiriri olusooka, essuula esooka olunyiriri olw'omukaaga, yagamba nti oyo yatandika omulimu omulungi mu ggwe ajja kuguggusa okutuusa ku lunaku lwa Katonda. Obadde olina okwebaza kubanga era kyawandiikibwa mu Bafiripi essuula 4:13 nti nnyinzizza byonna mwoyo ampa amaanyi. Kanziremu ebibuuzo ebikambwe abalala be batya okwogera